erezamu konze nkimanyi ate nze nno mbasala kusula nnyo bantu mu bizibu kwanze mwana nze ndi bizibu nze abantu mbagamba olumu ne balowooza mbalimba nze ndi bizibu bulali tosobola kunchalenjinga nonsinga nze sibo nze okulidde mu bizibu ebizibu wabinaaba byossa okitegeera gojja kweta ebizibu byongoloozo njokesa buladi ogenda kwokya nga abantu bakulaba bakukusalire nti guba bitandika okitegeera ekyamazima leero kati gwe mpa details entuufu nga bwe kiri oba bwe kyali nze nno saanya okufa nansi era nze siwulira nnyo nsi okitegeera ebintu mbyensonyiwa nze nkola ekintu awo wennyini negamba kiwedde kwanze nahaginga ne Pallaso nga byakagwa nemugamba biwedde nengala nekyaga nemugamba bikoze ekibiwedde kyanyiiza ate era ne bali nga byakagwa era ne balita paatulo ate era entwale ate bagenda ewaka ne bakimanya abaali ewaka okitegeera kale ate wali eri mu kulwana nagamba basajja bange batabani bane bagamba temubaddiza banene abaami balina kye babala kubonoonya obusungu olwane n'omuntu gwotayombye nayo nga tokiraba tolaba buva okitegeera bwe bagamba nti bali ku lihaso twali mu ofiisi y'abandi nga temulimu yadde microphone neŋŋamba nasooka nempimamu ne batuuka ne balwana ne mbagamba ne bannaye munogera kwonoona ebintu byabendi ffe tetwagala kumanya biki abaneno nno ne charges bayinza okugamba nti era nazo zigenda ku nze okitegeera nokola ekintu ne bayonoona ebintu nga mu bugenderevu bo bennyini bwosanzeewo omukulu ne bayasa amacupa ne basigaza emitwe onoonya kyasinga okunnuma mu byonna bye wayogera okwasa ecupa ne batunuuza ekintu kibi ne batunuuza ecupa mu baana ati si baazi bafumita si batunuzaamu baazi bafumita mwana onoonya wobeera onoogamba kyaliwa nka musonyiwe ffenna tuli bayimbi okitegeera boye mwana nga tolabawo kubanga ebintu nze nalaba nagenda nina ekintu kinapima obwongo badduka nnyo ku radio moze neŋŋamba ekitegeeza radio moze yali alina obuzibu yayitamu bw'ati abantu be batalaba kwasebo sitawo atuukira okufiira aw'ensitaano nnene n'afa abantu ne bamanya nti yafudde ng'ate bategedde bamulonde bulumbi agogo mazima naye kakati alien mu byonna nze kyenja okugaba kuba nze ndikyaliwo ate mwana nkwagaliza birungi byokka era nakyogedde wano ku live gye nabaddeko eggulo kati twetaaga management ng'eri very solid nga tefaanana ffe kubanga kati right now tuli business nze management yange weeri erina okubanga eri solid nga management wewe tugambe nga tugenda kuba gym tukuba gym kati lwakuba olaba obuzibu obuliwo ku management ezo nze nfuba nnyo obutava mu kifaananyi kyange ekituufu era ne management negamba lwaki nze CEO kuba nze nasira baasi yange gye natandika nayo kati jjukira bw'onoofuna management nga yeefula mbu eri serious ejja kujja kuba kyaliibo mwana ekufuula esita nnyo otandika okutambulira mu SCA n'emmoloka ez'akabi boy kati aba ofuuse mwana muyimbi nnyo ate nga anedda ebintu ate nakati olaba management bw'otuula nayo gwe kubanga olw'okuba gwe business management gwogiwa biki by'oyagala by'o expecting first obagamba njagala kutereka image yange okusookera ddala ekyo tekivaawo tukiteeka ebbali ne tudda ku kirala nti mikwano gyange be bamanyi bachampion gudo ba Clement baani bonna bakyali bange benkuze nabo abo bo bali ku kido nanti katolaba kyosooka okukola nze nina bintu byenakkiriza neŋŋamba nti omuntu asobola okumanaging omuntu nave n'agamba ndi manager wa ndongo nga tayimbangako nga tamanyi na bulumi buli mu kutambuza luyimba ddobuusa kyalo ne science oyo abuusa oluyimba n'ogamba nti oluyimba luno kandujje ku mubalaka lutuuke katwe awaliwo distance nnene nnyo kati osooka jabe n'okubayiti wano obeera mugezi ng'ova ku bino ng'obuyimbye ekiyimbayimba olwakasima obanga olina gw'olabiddeko okusooka kwabyo n'okuleetinga sitayiro n'ogiwa akatale n'ogamba nti enegenda kukola ekyo nakyo kyamagezi n'okyagazisa abaana nayo kyamagezi kati okimanyi nze nina bamaneja bayitirivu nnyo ne bakyali bange naye ng'ate nze mbawo ekigambo ekisembayo